Siwatu bwe yassaako playing awulirize nga bw'onogamba nti omuziki oguwulira kikwetaagisa maybe to concentrate. Kali mu concentratinga ebiseera bisinga we concentrate and minds zitambula okussya ku music goba owuliriza. At times we zibanga music yekussya ku memories ne zitambula ne zigenda mu memories ezo. Oba siki bwo concentratinga nga kayimba kakunyumidde ne oba tokayinako memories, you create your own images. You okay? Okusinzira kayimba engeri gye kaba kakutambuza. Kati atolosa mukazi ote kamutwala physically kamutwala mu memories nga rodi gyali. What? Namugamba oli mulamu bannange. Shit, did you take something? Sokoleke oyina bye wanywedde. Kati ate eno gyamusinkanye nga bw'onogamba nti alabika avudde mu future. Yakitwala kati kitwala nti avudde mu future n'agenda mu past. Mu past gy'alaze ali ne road. Mu kaseera kano baali babiri. Kati ate nakyala byayogera. Maybe splash some cold water on your face? Ye road tabitegera alinga agamba nti obaona agudde eddalu. Yebuuza oba alina kyanywedde. Kumbe mukazi wattu ava mu future. Bw'atuuse wano yeewunyiza bwewuunya. Tasobola kikkiriza kati alabanga ali mu birooto. Yajja erudda. Ndi mukuloota. Oba osanga kino kirooto. Mbadde mu rumu yange nga ndi mu rumu yange n'omukwatako nga roodi waali. Sokoleke oba weetaaga mazzi ganyogoga ku face. Wow. I really think somebody put something in your drink. Kirabika waliwo atadde ebintu mu byokunywa byo y'ensonga lwaki oli bw'oti. Jantugende. Yes? I'm sorry. Wama musonyi omusokolindeko tugende. Yamwetika n'amuleeta. Do you want to go to urgent care? Oyagala tugende ku agent care. Are you sure? Yeah, I'm fine. Okakasa kuno ndi fine seetaaga ddagala seetaaga ki. Tusobola ogenda. Really need to talk to you when it's... Ngenda kusaba neetaaga njogeremuko naawe. Just wano wenjogerera waliwo ebiwogana. Olunaku lwe baasookera ddala ogenda okulaba ba Japanese breakfast. Yasooka n'asuula ebbali kawokomani n'akatambi. Nkugambye nga bw'onooteekako akayimba ng'akayimba ko kalina memories ze kakuleetera. Nti oba twalina road ku beach kati ye nakyala mifo ky'okubanga memories zijja mu bwongo bwe ye asituse physically n'agenda gye baali. Kyokka ate bw'atuuse eyo nga road ye talina kyamanyi ye ali mu lunaku olwo naye nga nakyala alina memory emujje mu future n'emuleeta yaddamu n'akaplayinga. Agenda okuzza amaaso Katonda watufudde bannaye ki ekigenda maaso nze bannaye sibitegeera. Laura, where are you? Laura Sokoni ndaate olagawa. How's happening? Abuuza ki ekintuukako bannaye sibitegeera. Did I... Kijja kitya okubeera bweki? Nyina kyenjogedde ekikyamu kyonna sikutegeera. Too fast? I feel like maybe we're moving too fast. I should... Yagamba mulimba denoza nti oba osanga tumuvinga tufasi ko nedda tumuvinga tufasi tuli ku mulamwa just lwakubanga. You're gonna think I'm crazy. Ogenda kulowooza nti ndi mulawe ku kye ngenda okugamba. Lwaki? From the future. Ekisookera ddala nva mu biseera by'omu maaso. I'm from the future. Wangi? Like... Sokoleke nke. Buried Statue of Liberty on the beach future. Wait, are we still together? Tukyali ffenna? I feel like that might be a little too presumptuous. Kirabika kino ekintu. Linda. I'm not kidding. Alison byenjogerako sisaaga. Yeah. Ogenda kufa. Listen to me. It happens Wuliriza. to your birthday. Kituukawo olunaku lwa birthday wo nga luwedde wali ogenda kusaafinga. Nosale kuba emmotoka n'ekusekula. Are you being serious? Oli serious mbyoyogera. Are you saying that you had a dream that I died? Olinga agamba nti wafunye ekirooto nga nfa ko nedda si birooto. Kino kigenda kutuukawo byaddala byenjogerako. What do you mean it already happened? Kikyotegeeza mbu kyatuusewo dda. If you get hit by... Ofa Ssebutemba nga 25 emmotoka ekusekula ng'ogenda okusaafinga kumakya. Okay. Kale lindako. This joke is getting too real. I feel Bwe bituuse kati kuno okusaaga kutandise okunnyiza kono si kusaaga. you said you didn't remember anything. Ojjukira concert gye twabaddeko n'owangambye tolina kyojjukira. Kati ekyewunyisa nakyala memore ye etambula n'egyetuula mu nakyala ono wa past. Harrison, I'm from the... Kati bw'amala obyogera n'amuvaako ono agenda okuddamu okwogera naye nga ye talina kyajjukira. Kiringa gamba nti emmandu emutuulako naye bw'emuvaako ono ye aba takyalina byajjukira gwaleseewo. Yes. Ongamba nti ngenda kufa kono bwe kiri. Omanyi bwe kiwulikika. Girlfriend w'okugamba nti ogenda kufa. Era ddala mu butuufu kiba kinyiiza ate nkugamba ekimunnange. I feel like maybe... Hey. Mpuliranga kono sokolindeko. Kati ekisobola okutegeeza musisi agenda kuyita. When? Now. Di kati wano we tuyimiridde. Sokolindeko. Wait for it. Lindako musisi agenda kujja. Any second now. Linda mbu ekyo kigenda kukakasa nti kyenjogerako ndi wa mu future. Musisi agenda kuyita. You're home. Gwe we bituuse kankozeeka kono sokolindeko. Gwe kennyini wagamba nti musisi waaba ayita kubanga kusaafinga ng'oli ku ttaka ate definitely kyekigambo akiina. Aba yakamala omutegeeza musisi n'ayita. Oh my God. Katonda wange.
abadde anoonya otegedde otya akayimba n'akajjako buli kayimba kakuba kamutwala